Serena Hotel, Emilyango Gigadwa, tiketi ziweddewo. Serena Hotel ejjudde. Papa Mesach Serena akikubye nnyo. Buli wamu kati emiryango nga bw'olengera waggulu abo, emiryango bagigaddewo. Emiryango bagigaddewo. Wakutte wansi wakutte essaawe nga bw'owulira abali ku masimu gamba kayenyigenyiga ayingire naye nga embeera bwetyo bweri. Emiryango gigaddwa. Emiryango gyo gigaddwa. Kyolaba awo kifaananyi kye tukuweereza okuva wano. Abantu bagezaako okulabika nti bayingira naye ekikonde kinyuka. Serena ejjudde. Emiryango gyonna gigaddwa. Emiryango gigaddwa. Emiryango gigaddwa. Serena emiryango gyo gigaddwa. Papa Mesach Serena kino tekibangawo ku byafaayo. Omulyango gugaddwa. Abantu abali ku miryango abasinga balina tiketi tebasobodde kuyingira mu Kivulu. Serena ejjudde. Serena ejjudde. Serena ejjudde. Abantu bagezaako okulwana bayingire. Okulwana ku mulyango. Serena ejjudde. Abantu basasudde emitwalo 10 miliyoni 3. Ikonomi teriiwo wokka. Bwakaaba ikonomi. Serena ejjudde. Olaba abasirikale bagezaako okulwana n'abantu abalina ku tiketi. Emiryango girwana kuggalwa. Emiryango girwana kuggalwa. Bagaddewo omulyango nagwo bagugaddewo ogubadde gusigaddewo. Kitegeeza nti teri kuyingira. Ekiri wano ekitegeeza nti kati okuyingira abadde asuubira okuyingira tewali ssuubi lyonna. Essuubi ery'okuyingira lyo liweddewo. Serena yo ejjudde. Ekubyeko Serena ejjudde. Emiryango gigaddwa. Tiketi ziweddewo. Abantu bakyajja. Emiryango migale. GIC Services LLC ye kampuni yokka esinzira mu Dubai gy'olina okwesiga singa oba weetaaza okutambula, okulambula oba okutegeka akabaga ekivvulu mu ggwanga erya Dubai. Oteekateeka kugendako Dubai oba kusuubulirayo? GICC Services LLC bakuyambako okugoberako ku visa, air ticket, okubuukingira hotel, bakulambuza ekibuga n'okutegekera akabaga oba embagayo. Ne bw'oba oyagala
okugenda mu mawanga nga America, UK n'amawanga amalala. Bakuyambako okugobera ku bipapula byo ne visa. Okumanya ebisingawo kuba ku plus 971 52 99 386 oba oyite ku mikutu gyabwe gya Facebook, Twitter ne WhatsApp. Osobola obakyalirako no ku ofiisi zaabwe ezisangibwa mu Business Bay ku kizimbe kya Prime Tower mu ggwanga erya Dubai.